the end. Never. No, so masambu mukaga. Nungi. Basoma cover. Woro gwenda batambula nako. Tamalanga nasoma cover tajimalanga nayo. Hamu akugamba. The desire to accumulate more assets faster than one whose income ends up costing the rich everything. Exactly. Chikulaga nti sente osobola okuba ng'ozifuna ng'okozesa akatabo ka hamu. Akuwa magezi kulaga nti you can what? Get the money. Kati abamu kumugamba nafuna sente nange nzimbe stadium ngenda kivu nedda buli mama osobola okuba ng'ogenda kola factory ya kukola ki kola butwa bizo ga msoni wantu bagala kwetta sente sikusonda beji chenda yagamba money wealth life and good health kakasomero acho ngenda wala ya kasatu mwena I choose to mainly focus my personal opinion to business because I am a businessman and business is what I do and no. You don't have to be idle in your life in order to accumulate. Because you pay Sambu Mukaga, Yogera Kukamba and friends. Nagamba, this is first to the people you keep close around you in life. Human beings have a weakness. I know. Stay in that lane. Full age. Full age means old enough and not so young that you are still in school. Old in that true secondary definition of old enough to desire to be successful in life. Success and failure based on reason and reality. Good. Reality. Hamis Kiggundu. Iran for God and my country. Good na Katabo kano nakagula mu 2018. Biliko kubera ate neto yatogerako ku page 23. Nagamba competent understanding ngagamba obugumikiriza kintu kirungi. The natural reasoning ability of a mind competent enough to identify different analysis to access all matters before you wakoma okyogedde konti buli mwaja gagala mu ngeri ye goyinza okwemukaga ku mutima atumanyi sinafuna sente bulungi zaina naye wano akatabo kazijju nkubulira kola what success and failure based on reason and what reality ate nabo bagule ze kafunye okuva 2018 sina kikyuka naye ngumye okufumitiriza bakubana abala eri ala akatabo kazi nga tebasoma munda bakalagala n'abakateeka ne bakola kabalazi fe tukasoma tukweza tukulaga nti page ana wali ekirusitu obugagga I know yayogera ku reach linda konkulaga wano aina aga personality nti amukumwe kiba tutumugavu personality kuba yagamba failures get too personal in everything they do. Don't you ever get personal. No berango ino mwala goyagala nenga goulaga tajja kunzikiriza. That's failure. Bera ncho ganta ajja kukiriza lero nnyo genda naye kake waka. Naye genda mu ero jamusanga ali mu June. Is that a good example? Yes. Banagala bagala. I know yayogerera ku bana mawulire. Wano olaba hamya yali kwa kanti musanyu. Ne babuloga. Wana kulaga ntamu wano kulaga musanyu. Naye munyivu mutima. Kubanga temusobola katabo kano tebola munyivu munga kwata bukwasi katata ina katata wosoma ate wano okago obumazi wano owasemba zinasoma katabo nga sinatuka kweno page ogaga wala mutima Hamis Kiggundu success and failure based on reason and reality kaine mu Luganda hamu twagala na akolusoga akolusoga nakakate akate twagala soga n'Oluswahili kubanga abasoga bangamye nti ekibasubye mu bwavu katabo kano kali mu Luganda lwatategeera bulungi kola katabo mu Lusoga obakole mu Luchope mu Lulamoji mu Luteso gye bali yakyogerako n'amanya you people complain n'ayogera ku page 7 yagamba kya introduction. I was born on 10th February 1984. That's not a mwaka ogwo. I know. I am a Ugandan by birth. Afulaga name na Uganda nga gwe mumugamba Muhammad bamuloza yava mu nsi za planet naye okitegedde a son of Mr. and Mrs. Aruna Segawa naye alina taata we ne maama we gwe tolina maama we na taata wo beddira nkima kiraba beba beddira nkima nkima mugagga anti okole mu luzungu awo with you se okolera nkima nkembo no like mu luzungu nti I build nkima monkey clan okujeddira monkey clan teyachogerako yagawo gabe message naye kana yakitya
I had my primary, secondary, and university education in Uganda. I hold a bachelor's degree in law from the School of Law at Makerere University, Kampala, Uganda. Kampala nafu tubeera. Cheche tuleme sugagawala. Kusoma katabo kano. Soma katabo gaggawale. Gwe Masembe. Katabo kano. Agabalevu g'okuza tegagenda kugaggawaza ng'osomya katabo. Ebirevu yabyogerako ku page 75. Nagamba, beards are not meant for the poor. Listen, a rich person usually large incomes, assets, large banks and beards. Era yasooka otukiza ekintu kino nagamba tatakuza birevu gye bulunoke lwakwalina yabikuze wakyamu. Success and failure based on reality. And this is totally based on balance of probabilities. In that, nti osobola okuteeka kino nga bw'osuubira kufuna kwokka era togenda kukola ki kiringa omanyi kati andagange ejjeko olowooza example omuwala asobola gamba ereza mitwale meka ebiri n'osiimuula enju n'otereza amasuuka n'otereza buli kimu n'okanya training ogenda ngolooza agenda okwonkona muwala boda akubanja yajja naye na boda namweddeko lumungi akusiya goba boda sole balina Allahu Akbar. Your best man. Kalare kalera kyakoze tukiza ku personality yo page 51. Page 51. Ababoda mweddeko. Gwemba ali waka. Nagwe nsuubira lidako okujja. Naye gwe sebo mu budde obubyo bino njokonkona nange jakiriza ndi busy. Akwanza akazi nabava. Eva sikyo wabanga